Zabbuli eya 27. Mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange, gwe naatyanga y'ani? Mukama ge maanyi ag'obulamu bwange, anankankanyanga y'ani? Abakola obubi bannumba okulya omubiri gwange, be balabe bange era abankyawa, ne beesittala ne bagwa. Newaakubadde ng'eggye lisiisidde okunnwanyisa, omutima gwange teguutyenga. Newaakubadde ng'entalo zimbaddeko, era ne mu ezo naagumanga omwoyo. Ekigambo kimu nkisabye Mukama kye nnaanoonyanga, okutuulanga mu nnyumba ya Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange, okutunuuliranga obulungi bwa Mukama n'okubuuzanga mu yeekaalu ye. Kubanga ku lunaku olw'okunakuwala alinkuuma mu kyama mu nnyumba ye, awakwekerwa mu weema ye waalinkisiza, alinnyimusa ku lwazi. Ne kaakano omutwe gwange gunaayimusibwa ku balabe bange abanneetoolodde, era naawaayo mu weema ye ssaddaaka ez'okusanyuka. Naayimbanga, weewaawo naayimba okutendereza Mukama. Wulira, Ayi Mukama, bwe nkaaba n'eddoboozi lyange, era onsaasire onziremu. Wagamba nti, munoonye amaaso gange, omutima gwange gwakugamba nti, amaaso go, Mukama, naaganoonyanga. Tonkisa amaaso go, togoba muddu wo mu busungu, gwabeeranga omubeezi wange. Tonsuula so tondeka, Ayi Katonda ow'obulokozi bwange, kubanga kitange ne mmange bandese, naye Mukama nanjijanjabanga. Onjigirizenga ekkubo lyo, Ayi Mukama, era onnuŋŋamyenga mu luwendo olulabika olw'abalabe bange. Tompaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala, kubanga abawaayiriza bangolokokeddeko, n'abo abassa omukka ogw'obukambwe. Nandizirise singa sakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Lindirira Mukama, ddamu amaanyi, ogume omwoyo gwo, weewaawo lindirira Mukama.